Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana dinedo kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akole ne ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Washuga teyamazanye ku live. Pamoja ekiri. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda si wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Fini. Sente ziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Bakiraba abasiraamu bani bakikuba. Yeah. Oli waba ekintu si yakikulembedde si yakirese as long as ekintu kya busiraamu bo bamanyi nti they have entitlement. They gazetted Islam. Bakukuba paka kukivaako. Obusiraamu babuholding at ransom whereby ate nga tebulina nnyinibwo. Nnyinibwo ye Allah. Kati bo kye batuteekamu. Naye nze as long as ekintu kirungi eri obusiraamu nga kirimu my capacity to lobby for nga kirimu yes, I was representing Uganda at the Islamic Chamber of Commerce. Gaturi,
tugezaho clubbingira ebintu bingi abantu through SME funding, boosting microagriculture production and processing. Kati eyo nayo ng'obireta ne babikuba. I even had the unemployment insurance system. Ne kati obireta ku board ba stakeholders, ne batandika obikuba. Ne batandika obiduplicating abo bo bagaye babitwala wa president n'abikola because gwe tobeera kuba implementers. Oba kitegeera tobeera kuba implementers, so at times it affects, and of which after failure at the end of the day ate kiba kinzira already baba bakikuba gwe baba bakikuba ne kiva ne baleeta babireeta bulijjo ne tubitwala mu nsendala ne tubibatunza. Nze kati mu nsendala ne kikola mu nsendala ne kikola naye wano nga bakikubye kubanga tolina why you si gwe tosaanidde kyovola abingi tubireeta ne babicupulamu. Olunagenda wa president nze yuno nakyekwasa mangu nakiteekawo bati n'alaga public nti ate gwamulwana. Nze nina abantu abagenda ne bagamba president namyala talina kyakoze, namyala ayonoonye, namyala nalemu, namyala akoze batya, okitegeera tebalabayo yadde akalungi, sirina wadde akalungi, of which sirina kusanyusa kubanga tebansindika muggwe, tebansindika wo, bansindika wa muntu munaku wa wansi. Ate gwe togenda kwogerera munaku gwe mpadde kyalaani, kubanga ye essanyu lye ye afunyeemu. Kati gwe nawe linda ogende wa President Yoweri Kaguta Museveni akuwa ebibyo by'onookola. Natandika concept yange ne batandika ogibuukira, ne batandika kama namyala ali mu kulwanagana, namyala ateekawo, but we najja mu office eyo nze najja n'obwongo bwange n'engeri gyengenda okikolamu n'engeri gyengenda okuza gyange ku main, naye nga sina gwe neebuuzizaako. Kati bagenda olaba be nasangawo abamu nga balaba nti maybe subira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwamma. Apple May oli mu May ddi tetuba nga tuzaalibwa olunaku lwe lumu. Banewe mbanzaalibwa nawe gwe ng'oli mulalu nnyo neekusinga oli mu May ddi 21st. Mbadde mmanyi nti anti ndi wa 14th kati May abantu bonna anti ntuddewo akawewo akali wano bannange kakugjamu efitina. Tuli kasozi tuli eno tudde nzenna empewo empitamu buli wamu. Naye weeyogeza oli simaati naye weewombese nga simaa wafunye omusajja. Abasajja bajja boogera baleeta bimanifesito byabwe naye nze bannaye basajja mmwe nga tuwompeereza kuyita mu manifesito zo tomanyi ze senga wagenda okugaba manifesto. Abasajja bali awo bonna baagala kunzijako omukisa banaye mundeke banaye nze siri kijjulo nti Museveni yabaleetera ekijjulo ti buli musajja nayagala ajjajjuleko alyeko amala agende. Bannange nze siri kijjulo Museveni teyabaleetera kijjulo, president wange omulonde teyabaleetera kijjulo. President Museveni omulonde abasajja bali abamanyi nti President Yoweri Kaguta Museveni yabaleetera ekijjulo kya namyalo buli ayagala ajjajjuleko. Please cut your bullshit up and settle your ass down, because namyalo I'm not sitting with searching modes. Nera Sitting with searching modes. Naye kati gwe kubanga n'abafere bangi batwetega bwe bawulira ng'oweza tolina byagala tubba. Kati obba akayumba k'omwana wange kano okabbe bannange akatwale ng'akatwala wa maama ogwoba wakula otya. How many inches anti kati olaba omusajja gw'ofuna kati ebintu bitomanyi agabanako mu busiraamu. Kiki kyotegeeza nga nabikola naye wadde nga tewabikola naye era kati abaagala okuwa batwala ku bintu. Kati kankubuulireko nze mmanyi nti kikola ku sayidi y'omusajja onsanze nina ebintu byange. Mukazi munnange kati kankubuulire nze kyemmenyekedde tomanyi gye mpise kumenyeka nakyo takifunako. So that motherfucking shit gwe muteekako mbusimanyambo alina okugabana ng'ogabana by'otaalima obunaku obwewamu bonna ebisirani byewamu bonna bewajja nabyo n'otaasibwa ne babikunaazaako n'ofuna omukisa n'osembezebwa ku lujjuliro
kati ate ojje byosanzeewo byobojjula please what is that byenkoze byange byakoze bibyo my sweat ensi esiba enkuba ku social media bakuvumye bakuwemudde bakwenzezza bakwagaza batatawo bajjajjawo basengawo bakwagaza n'envunyu oba kitegedde batuwemula negwe nze tukyalina kivumo kinuma kwazika katonda yatonzeeyo ekipya tewali kuba bagenda tukuvuma mabina batuvume biki batuve agavumovumo era ge ga bulijjo ene full byayogera okyalina ekikuluma nsigala ntambula ajati nga ndya nnywa kati wayisa abantu ku yiddi wasibyelo no nze by the buli yiddi nze nsiibulukana abakozi bange bastaafu bange plus a few friends tutera okufunamu gondi time out ne tusibuka then bulijjo tugenda wa mama wange for the last 5 years ndikwewa mama wange kati ku luno nagambya twamaze akalulu amaze politics tankole ki sawa yakwewubuza kambayiteko tuddeyo mu klasi zaffe balekerawo otufuula buli kaseera abawansi abantu bagamba tolina woosula era wano gwe muzigo gwange gwensulamu omuzigo gwo mulungi omuzigo mulungi ate mugazi njagala abantu bajje bawule toilet ku myala kubanga era nze nsula mu muzigo gutogulabanga muzigo naye muzigo mugazi wasibye lo n'ogamba kati mujje bajje bankyaliyeko balabe ku muzigo gwange kumpala n'abantu gye bakuwalanamu ogumya otya n'obayita wano sebo lusozi gwe tolulaba nze ndufundikira akazigo kange ke kasembayo mu miti munda omwo jangu jangu ne fitinayo jangu n'obuntuntu jangu n'obudagala bwogenda kakasa nti nzaalibwango alo kino olusozi kyanja senyabo akazigo kange mu miti tondogamba nze nanyiniwo abana kutwewa obuyinza ntudde ndiwe nti empewo empitamu buli wamu nange weeyogeza nange so yidi tugenda kubeera wano kulya kufa tutuuka tewali kufumba ffe tetugenda kufumba bino bajja twalese abantu abagenda okutulabirirako mu kazigo kaffe abagenda otufujjirira olunaku olwo okumakinga sure nti no everyone is comfortable abantu bategere nti yidi ebeera kukuba kulya okitegedde celebration za yidi so ajja tobadde ogaba ebintu mu kisiibo ne kati era lwakubadde lyonna mbadde nga baabamu gye tasobodde ne tuweereza buweereza tugaba ebintu era leka tugenda kati mu orphanages ez'enjawulo naye tugenda gabayo tugenda gaba mirundi 2 leero tujja maliriza nkya kati naye bwekinaaba era still tulina kye tuyifunyeyo tuyinza n'okugaba idi we tunaaba tebakubanja we tunaaba bwe banaaba bafunyeeyo office of the national chairman anti ebyaffe muneeba nti totaba nti bandangira namyalo aswaza ofisi asabiriza biki kati nzize nsabye nnyoko nsabye kitaawo gwe nzijewo nenkusaba tongobera ku mulyango naye wemba sigize ng'ewammwe obunaku bwammwe baba batonda n'obukodo obwenkalakkalira n'ettima eryenkalakkalira don't waste our time leka abasobola okuwaayo baweeyo kubanga bambi waliwo abamu abaagala okuwaayo naye nga ne gye bawa tebamanyiyo so kati gwobawandiikira abaagala okuwaayo nina abakwano bange nina abaleeta buleesi nina n'emikwano gyange nga jujangamba oba olinayo ekintu kyonna kyonna yona tutegeeze tukweko kye tukola kati naye ebintu mugabye bingi bannange mugabye bingi bambi ate mu university nali surprised neŋŋamba jjati awadde n'abaana ba university anti abaana ba university obambi lwakubadde nti tulabanga buli obulungi naye nabo bambi kati wali owa mwana kinnoomu atwale mu hostel atwale keeka kinnoomu bambi so kati ajja tinakulabanga oguddewo insurance y'abanaku buli lunaku nga ngamba njagala kukubuuza otunnyonnyole ffe abatannagenda mu insurance tuzitya kati olaba nze nange nyini ndi mu insurance nange ndi mu insurance myself mutabani wange nze nalina akamuzaala namuzaalanga leero bwe namala omuzaala then
after 2 days nemuteeka mu insurance nga neewala era nze ku musaala gwange gwenfuna mu office ya national chairman omwana wange bantemako miliyoni emu buli mwezi negenda ku gundi ku akaunti yani ya mutabani wange kati tugenda Jubilee ya mu Apple mu Apple agenda kuba hitinga Jubilee kyeki ebera insurance target ya ey'emyaka 5 kati ageza aba nga savinga sente naye anti kati either savinga ku kintu kyoyagala okukola oba kizimbe oba kuzimbira oba medical insurance oba n'ofuna medical insurance oba n'ofuna gundi n'okola n'ofuna emuyamba okusoma oba kitegeera ng'olondawo life insurance yes kati ebiwe ebyo kyoyagala kati nze owange alina bbiri alina eyo ey'okukola ki alina ey'okusoma because kati twesanga ffe nga twazaalibwa mu famire engagga naye nga n'obugagga bwa famire yaffe titwabufunamu n'osanga nti waliwo abaana abamu be twakula nabo nga ddala indeed bagagga famire yaabwe engagga bava mu famire engagga naye abazadde bwe baafa buli kimu ne kisiizinga to exist kati nze owange namutegekera akyali weteekera bya famire kubanga mmanyi bajja bibba baagala eno tusiba mutuvuma banaffe bwe tunaafa nga abeefuula nti nno be balabirira ennyo oba be batumanya ennyo nga baagala bajje batwale ebintu byabwe ffe ne tu-inshuringa naye tu-inshuringa n'ebintu ebirala properties koyinawo oba oyina embaawo osobola zi-inshuringa nti wezikwata omuliro wezikwata ki kati nga kana akatale bwe kayidde katwe kati awo olaba waawo senga aba inshurinze ye eba shuwawini bakukompensatingira because already oba oluzinze ebintu naye kati kyagenda okulaba nti insurance temanyikiddwa nnyo mu bantu bawansi tugimanye mu ba corporates ate mu corporate bawa bano ba I know who I know more yabagagga insurance okitegeera naye kati wetwali tulembeka tusengeka enkola eya termin insurance twagenda ne tugisengeka nga si yabagagga yes omugagga osobola okujja if you want to be part of us but basically the low income earners ba low income earners bano ogenda okwesanga nti nno ffe tusinga obungi mu ggwanga ffe tusinga obungi waba ffe tusinga obungi what is our target in case of error businesses zaffe ziri risk free oba tukola ki oba wetuba tukomye ne tutandika okugamba gavumenti tetuyali Museveni vamuliza oli mubi nnyo ebintu byaffe babyokyeza n'otandika okublaminga ham and by the way the ham issue ensonga yaabo bahamu nti bagamba ati hamu yakola kino osimanya amazzi nze I would urge government nze blame yange tesobola kubeera ku hamu ebeera kuba planners bebasaana okukwata babasibe n'ebisumuzo babisule mu nnyanja planning authority ekola setup y'ekibuga bebaliko obuzibu bebafu kati lwaki abannayuganda banenya hamu anti kuba tebabitegeera omuntu aplaningira ekibuga in case of any error yabeera yasooka okuvunaanibwa bandibadde balina luzira bapulaana kubanga hamu tasobola kuvaayo nga ye neyeesalya waalina maanyi naye omuntu eyapulaninga nodi kati kambuuze ne ku shoprite wali amazzi wegagira ne gasenka ne gagwa mugundi awo hamu awo kibaddewo for the last okuva nga nkyali mwana muto okitegeera fe abaazaalibwa mu Kampala nti ku buzigo bw'e Kampala twakula nga tulaba emyala gyo amazzi biki hamu wasn't there tanakwatana ku mwala nga tabimanyi nabbimanya oba okitegeera nga tabimanyi nabbimanya naye kati gwe aplaningira ekibuga ekyakabaddira ssente ne baziwa abagagga ne baba opportunities
okuteeka mu Shoprite awo okukwata ebizimbe ebisinga mu Kampala biri kuki biri mu ntobazi so Neema wotugenda ne tugamba abakwasaganya mu Lubigi nga tukutte ku muntu ayazimba Shoprite awo mu Kampala yazimba na Oasis yazimba ebyo biki ebyo ebyo bizimbe byammwe bingi ebyo byabagagga ebyo amanyi ffe tuli baave no ffe mubavu ffe tuliwo kubonaabona so nga totunuulidde plana tolina lukusa kuvunaana muntu yenna nze njagala olunaku bwe bagamba nti baplana bona baba withdrawings from their works because they are incompetent ate nja kiddamu you are incompetent temusobola kuleka abantu bannayuganda ne bafiirwa ebintu be bali subject even to compensate not the government because it's you who planned as you are planning amazzi agava wakiseka it's overwhelming kati kyongamba nti nno ne paaka empya gondi hamu yazimbayo andi bagamba nti omwala bukyanga agukwatako okuva edda amazzi gali tegagira no it was just a coincidence whereby mu planning your setup y'omwala tebaleka room y'amazzi wegafunira mu waatwa kutambula bulungi channels zaali blocked that is not harm that is the planning authority so abantu hamu bamulanga bwereere nte kati nkubuulidde bapulana abasinga tebajja bitegeera nga we mbitegeera kubanga era tetusobola kutegeera kyekimu ekituufu naye okuviira ddala musima waliwo executive director simanya biki naye akakiiko kabeera ne technical team eyo buli ministry olaba negundi ne parliament ena economic planning oba kitegeera now tulina infrastructures abaplanningira infrastructures ezibeera set era tusasula yovola tulina amataka oba oyina kagundi koyagala ozimba mu kibuga okatwala mu ba planners ne bakatunuulira whether kali worth it oba kitegeera kati nze wendeeta ekintu kyange nga mu magezi gange gentegeera wenkitegeera nti kyekigenda okukola gwe naawe nojjanga nga gwe wa planning oba technical person nokyaprovinga basooka bakwata yaleeta plani oba bakwata akoze ki approvinze plan kuba balina okwetegereza kati abaplanners b'omu Kampala mwenna abafu mulina osooka okukwatibwa basasule n'abannayuganda musasule ne bannayuganda nze sifaayo bamunankola biki byonna bina mwabitukolakoladdde naye the planning was really a mess and you messed up Ugandans, you messed up the city, you messed up the nation, you left us bleeding. So the planners raped the economy and raped the country, so they left us bleeding. bakwate ekibuga they raped us ne bakireka nga kiyiika musaayi abantu bakaabye munakuwazza abantu so kati nze sijja kukiza ku muntu kinomu kubanga oli talina magezi gakola decision ali talina magezi gakola ki set up ye bamubasomera busomezi n'alaba infrastructure yes but what is the outcomes ye omulimu gwe gwakufujjirira kulaba nti no kubanga ye atunira the upper development whereby the planners had to create avenues for water water passage babadde bamanyi kambuzi olwo balyoke bavume tetwasoma nnyo naye ate era twasoma eggulo no nagudde ku musomesa wange Sirajja omanyi Sirajja yansomesanga geography Sirajja Kizito asomesanga wamuguddeko eyo ng'ogaba ebintu ku Muteesa Lusimanyani Muteesa Royal University namuguddeko kakati eno insurance hajati omunaku emugasizaawa sente si nnyingi nnyo okuba zooteekayo no sente si nnyingi because insurance ebeerako either monthly quarterly
kisinziira ky'osobola naye nga kisinziira ky'osobola naye ate ekyenjawulo ku kino abalala nno babbi tyobisasula biki in case ng'ofiiriddwa woba ofiiriddwa ekintu woba tofiiriddwa omwaka ogwo tolina kyofunayo nga tofunye ene damage tolina kyofunayo naye ate eno wabaawo what they call profit sharing at the end of the what? The year. When you hit the premium, yes, ogabana ki? Amagoba wobeera nga tewabadde creation of any damages or any reports for damages. So ngo bakompensatinga. Yeah. Kati mukwata ne mutunuulira amagoba aga reflectinze in that particular year. By the way, olaba rate ya insurance mu Uganda it's at 1%. So how you can't uplift the insurance from 1% minus involving the low income earners. Wakitegeera? Kubanga low income earner be bangi mu ggwanga. Abagagga batono. Yes, abagagga batono ate abagagga bateekamu nnyo. Yep. Kati gwe bw'olaba banaku banno nga tebafiiriddwako n'ogamba. Yeah, because nalaba nga ki affecting a president wange. N'okireeta. So kati kiri mu Salaam Bank yokka. Yeah, because it's an Islamic insurance. You see, we launched the Islamic banking and manye bangi waliwo abakulu bangi abavaayo abasiraamu abakulu mu ggwanga ne bankuba namyalo biki bo bali bamanyi nti they are subject to whatever comes in Uganda. They are subject to owning whatever comes in Uganda in the name of Islam. Kati we baba tebaliko. So if they are not part, nga batandika okukuba batandika okucreatinga ebibi bana some kind of international line. Soko kakwate. Soko ogiremukko kati. No bakiraba abasiyama bani bakikuba. Yeah. Oli waba ekintu si yakikulembedde si yakirese as long as ekintu kya busiramu bo bamanyi nti they have entitlement. They gazetted Islam. Bakukuba paka kukivaako. Obusiramu babuholding at ransom whereby ate nga tebulina nnyinibwo. Nnyinibwo ye Allah. Kati bo kye batuteekamu. Naye nze as long as ekintu kirungi eri obusiraamu nga kirimu my capacity to lobby for nga kirimu long as yes, I was representing Uganda at the Islamic Chamber of Commerce. Tuli tugezaho clubbingira ebintu bingi abantu through SME funding, boosting microagriculture production and processing. Kati eyo nayo ng'obireeta ne babikuba. I even had the unemployment insurance system. Ne kati obireeta ku board ba stakeholders ne batandika obikuba. Ne batandika obiduplicating mu bo baagaye babitwala wa president n'abikola because gwe tobeera kuba implementers. Oba kitegeera tobeera kuba implementers. So at times it affects, and of which after failure at the end of the day ate kiba kinziza already baba bakikuba. Gwe baba bakikuba ne kiva ne baleeta babireeta bulijjo ne tubitwala mu nsi endala ne tubibatunza. Nze kati mu nsi endala ne kikola. Mu nsi endala ne kikola naye wano nga bakikubye kubanga tolina why you si gwe tosaanidde. Kyova olaba bingi tubireeta ne babicupulamu. Olinagenda wa president nze bino nakyekwasa mangu nakiteekawo bati n'alaga public nti ate gwamulwana. Nze nina abantu abagenda ne bagamba president namyala talina kyakoze namyala ayonoonye namyala akoze batya okitegeera tebalabayo yadde akalungi. Sirina wadde akalungi of which sirina kusanyusa kubanga tebansindika muggwe tebansindika wo bansindika wa muntu munaku wa wansi ate gwe togenda kwogerera munaku gwe mpadde kyalaani.
kubanga ye essanyu lye yafunyeemu. Kati gwe nawe linda ogende wa President Yoweri Kaguta Museveni akuwa ebibyo by'onookola. Natandika concept yange ne batandika okugibuukira ne batandika kamba Namyala ali mu kulwanagana Namyala ateekawo but we najja mu office eyo nze najja n'obwongo bwange n'engeri gye ngenda okikolamu n'engeri gye ngenda okuza gyange ku main naye nga sina gwe neebuuzizaako. Kati bagenda olaba be nasangawo abamu nga balaba nti maybe lwaki akoze kino tulina kikola ffenna nze lina okikola ne bagenda wa president batandika okukuba ne bakuba east west north south naye nze ne mbagamba bannayinze ne bamunaagatta 10 nja bawangula as long as Allah eyantonda tannaba kukkiriza gwe ng'ate n'obwo ng'akyabumpadde oli naava nagamba oli musiru tewasoma totegeera naye nga ye obwongo bwe bulimu masira oba kitegeera n'ogamba nti nze mmala kuleeta idea n'ogiteeka gwategeere nnyo what have you brought on board ojja abantu bameka mu bwavuga Namyalo talina kyakuza tawadde bantu bintu nze nkoze bati bino si byakwogerera bino si byakweyogerako nti bannange omusajja atuze nze nno gwolaba nze nsinga abakazi bonna nze ndi mulalamu no ng'ate waliwo alaba nti nno ekisasala saagala kumanya. So we are not here to prove a point of who is best, but we are here to serve Ugandans as appointed and to serve our fellow Ugandans. Buli omu mu doketi ye. Nze oba oli yaŋŋamba mbu nno nnyabo va mu corporate genda mu ki mu bantu kirira wansi muntu negera mu bantu wansi aligo n'otandika nga bate Namyalo oyo talina kufiitinga bati kize tebantu makomi ba minisita tebantuma kuggwa ow'ekitiibwa ebitiibwa byo bibyo kyovala biba byendobi nga by'abantu ba wansi. Nze ne weba biduplicating ebirungi sima biki Namyala tatulana yali mu koppa kati nze nkukoppe nga tewansangawo nga nkikola oba ntegeera nensaba ebyala nensaba biki byonna nembireeta kati gwe azze oluvannyuma n'otandika okulaga abantu nti nkola ki ate nze nkukoppa nenkubuuza emyaka 5 emabega gyonna waliwa wessakukoppera waliridda wa nga tewabiteeka ku boodi tubirabe. So abantu abamu bafuula abannaabwe nti basiru nti tebategeera. So embeera eyo nze we nalaba nga really bakubye nnyo president wange ne tutandika okunoonya solution eya insurance ne tulaba nti omuntu wa wansi waafuniramu asobola okuinsuringa ebintu bye bizinensi ye tugifudde tutya risk free. But thank God abantu bategeera concept era batandise okukiyingiramu batandise okugendayo kubanga baregistering. Yeah. So kati ebintu byendeeseeko byeraga si byakwogerera nti oli bagenda kusasula gwe tiktoka ojje ku mikutu onvume Namyalo talina kyakoze era biki President Yoweri Kaguta Museveni gwoyogerera President Yoweri Kaguta Museveni ye talina mu mwago kwegamba akutumye gwe tiktoka ojje oyo Namyalo namugobye bamugoba mu office n'alemeramu Museveni nga yakooyi n'akatayite kasala. Waliwo omuntu omu gwe yakoowa n'asindika aba-SFC bona they condoned the place oba kitegeera tebamuganya nakufulumayo wadde ne kafayiro akamu bwe kati yafulumayo nansawo ye kati wabankoye gwe oyogerera President Museveni kwegamba gwe yakuwa otambulye ku Namyalo ombege onsupervisinge onkola biki ndowooza ontwale ne mu ttooyi oba kitegeera abantu ba president bamufuula nayagade ne president nakolayogera naye bannange abantu ne bakyayisa president nze ndwawo genda mutima ngende wa president nti nina obudde obuloopa bungenze kwogera ku muntu for what ntwalayo kintu kintuuse kwate balaba ebyange nga babisizaamu batandika okugamba Namyalo yagenze n'afera president biki gwogendayo omutwalira lugambo nakwogera ku Namyalo akoze bati Namyalo teyabye Namyalo bannange olemwa tovola bagamba omuntu ajja kumatira ttaka omuntu ajja kumatira ttaka ttaka lyokayoka yegenda omuntu ayinza okweripako n'ogamba wazaalibwa naye nina gye ngula engoye oli nakuba esimu njagala olugoye lwennyini nga olwa Namyalo
lwayambadde simanyi biki namya talina kyakoze nayita abantu ku gundi luli ku futari bwe namala okuyita abantu ku futari oli yali atudde wali eri ng'agamba banne oyo no talina kyamobilize nze abantu baganye okujja bakoze batya nze namyalo nze nakakola omukolo mu Uganda enkuba neetonya paka ku last abantu ne bajja mu nkuba I'm lucky ne babeerawo mu nkuba ne bajja mu nkuba ne bakuba ekisiibo kiri kino wano ku gundi enkuba ne bakuba abantu bagamba tuli wetuli ogwo mukisa I'm lucky I'm born lucky ate ekifo ekyo kinene ekyo ekifo kinene era bangamba lyerize ku millennium anagisobola anakola bati nze namyalo nina omukisa anti buli omu yali yeebuza abasiraamu abajjawa bonna I'm lucky I'm blessed amina alhamdulillah ne bwe bakuba kyengana kinga mukama yagamba nti kati 155 andage ajati olwanya entalo e Kampala wano nze nawe beegatta 100 nzonkereya kutuuka gye ndaga naye tonkomi kuba siggwe Katonda as long as you go to the same toilet I go to and produce poo you are nobody. Bagambye bakuwa biliyoni 2 agaawa mbo bakuwa biliyoni 2 g'abasiraamu wabiwulidde twazisabirayo abasiraamu mbu ne bagakuwa bagampadde baagala kutanuulira ntalo z'abasiraamu kati ate nze ebyo mbimanya ababikola nze obwo obutalo bwenkuliddemu tomanyi nze nzaali bwango engo ebeera mu ntalo throughout naye buki ekyagiwangula sinakiraba so ebyo twabimanyira twazisabirayo abantu era president right time ajja kuba agamba abantu sente gye zinaayitira kati nga olaba we nasabira abakyala abasiraamu era ku Supreme sente ze nazikwata kyalire zayitira wange era bazisindikira ku Supreme gye be babihandling oba okitegeera nze nsabira abantu necessarily wemba nsabidde abantu bamba lobbying tekirina kuyitira ku nze nze omulimu gwange gwa kukimonitoringa kizze baba kifunye mu beebo be wasabira exactly nze office yange ekola monitoring the implementation of government policies chovala most of the time wera chovala abantu bagana namyala alwana gundi mbera mu ntalo mbera kubanga bampita ku monitoring nze sigenda ku reporting anti kino kyakole wanga sikiraba no so kakati abadde bawoza 20 billion tiziri ku ONC teziriyo 20 billion no president wa kusuubiza leero president si banka nti ye president alina akatiba kafulumya sente nga ye azisuubiza 20 billion nezino zisobola mutamu ye ey'obwa president obupya I can avail this musajja atutanamana kulayira mukisanja kye kuba kati tannalayira tulina omulinda alayire atuwe bulungi naye kati kitegeeze kiba kizze kiri mu program ate era waliwo n'abamu state house abamu era nga still ezo bwebityo babigira aja nze nga saabiwulya president mugamba ddemu abyogere bannange waliwo agakazi awo olemwa ndowooza bati bakusiimye busiimi nze newootansiima bwoba toyanjagala nkwata onzite kale tukutende nti Katonda yakuwa amaanyi n'obuyinza wekwata ogambe onzite onteeke wali mwanadamu nze na anti wange bamukuba amasasi 9 nafa musawo dokita yali ava kukikka amadagala gebiki container ze bamukuba amasasi ne bamuddusa kale ne bamuddusa mu Nairobi mangu ne bagamugjamu naye bakikola ekyo nga ndi mwana muto naye akuze mulaba nga waali tegafa okuva olwo nenzikiriza nenjatula n'olulimi lwange nti teri yesinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ajali nga tennatuuka mu ne wakuti gumuwulire awo kawokka buli wendowooza ekintu ekyo ngamba tewali alina maanyi Allah yekka yagalina so kyobava bakutya kyova totyatya tewali alina maanyi so kati gwe ogamba nti ogenda kuntisa ne beegatta awo obukukule namyalo nze newonjogera ate bannaye mwebale nnyo kuntunda baswiti babebi oli everywhere aye baba tebakwogerako oba toliiko
Namyalo yayagala gunere kongra. Ntebikuluma ebyo ng'obiraba. Ebiru. Ne bakwogerako yayagala gundi ono gundi namwebakako ono biki ne bonoona ekitiibwa kyo. Kati kankubuulire ekitiibwa gwanjogeddeko obisi gwakimpa. Allah yagaba ekitiibwa. Kati we yabyogera abantu tebwe nabayita okujja ku basiraamu ab'ebitiibwa tebajja. Bajja. Tewajjula. Newafikira n'okufikira abantu nga tebalina we bagenda. Abantu wabajja waaje. Tebajja. Baali bayitirivu. Buli omu n'abuuza abasiraamu bonna obajjeewo. So rahma ya Allah. Ekisaaki. Kati gwe n'okola otya mbukyaye oyogedde biki. Akamiro ne kamwereega. Ate tosobola kuvuganya na muntu asiibye zina. Mwaka mulamba. Si myaka 2 kati. Gyayitamu. Tosobola kuwangula muntu asiibye ne yeerekereza obuwoomi bw'essanyu ly'okunsi. Kati gwe n'obyogera n'ojjonjo ogamba abantu mu ggwanga namyalo tategeera busiru biki gwe wantegeera gwe mu bonna gw'olaba obusiru bwange osula nange ku kitanda kyekimu. N'olaba how I snore, n'olaba how I scream, n'olaba how I go to the toilet, n'olaba how I urinate, n'olaba. Are you getting my point? To reasoning using our heads, not our buttocks, really. Kubanga we oba omuntu kapyako w'obeera nga sisula naawe abantu bange baŋŋambye bali kwegamba abakugamba bali kati right now wano osanzewo abantu bameka kati osanaani kugamba oli alina omukka gwange gwenzisa atambula nagwo ampimirako n'agamba kati namyalo agenza namyalo ali mu kwebakana gundi kati namyalo azze biki ate bannange I don't have faith for ugly people and I don't have faith for bullshit men. I don't settle for less. Oyinza kumala kubonaabona bwoti ate n'ogenda osetolinge for less. Nze sisetolingirangako for less. Omuntu ali omu gwe nafuna ate era nsaamwagala ate era still neyeekuba. Mungu n'amugjawo. Allah n'amugja mu kkubo lyange. Kubanga era yali yamuleeta. Nze seetegerera nnyo mu bintu bya laavu. Seetegerera. Buli kimu okimuloopera. Seetegerera. So kati ate era still waliwo yagamba omulala I was reading somewhere omuntu n'agamba muno mukatonda tasobola kugaba kibi katonda akugezesa alabe obwongo bwo alabe niyayo imaani ye eteredde etya olaba waba Allah tagezesa lwaki yagamba nabbi Ibrahim alayhi salam genda osaddaako omwana wo ate stinga faith yo eri ki eri kujoje eri katonda weyatwala omwana we bati katonda n'amalawo yasindikira ki endiga n'amugamba nti ki wejjeredde olaze determination kati olaba Allah agezesa nabbi omulamba nabbi we jjajja w'aba nabbi kati ate nze namyalo nzaani so bino ebintu ebimu tuleme biteekamu nnyo feeling si bya kayisaali bw'oba obwongo bwo butono nnyo nga totegeera era tojja kutegeera ate tetujja kukaka kutegeera abategeera kaba bitegeere naawe woolituukira ekiseera ng'osazeewo okutegeera olitegeera so nze ojjaku ate nze n'omuŋŋamba mbu oli mubi ki toyina katiba katonda ki baba agatumalamu self-esteem wulira toyina katiba kalonda muntu katonda muntu ojja kugamba oyo mubi biki but thousands are dying for me millions are crying for me gwe omulungi gwe banaaza amata oli awo wadiba olaba olina essiraani newe balireetera ne bakutwala wamama fina teriggwako naye nga naawe ovuma so buli omuntu katonda yamutonda mu nnyota ye n'amugera byamugerera oba okiraba oyinza ogamba oyo omubi gwe guno gukadde gwogera ki tekutegeera biki oyina ki what is your worth
Myaka gy'olimu okoze eki? We are looking at worthiness, not beauty. Beauty without a purpose, your private parts suffer the more. Because they keep on clinging in them without what? Any benefits. You might think by giving you 100,000, a million, 2, 3, 4, you're benefiting from your self-reclaimed creature, but in other words, when you're just getting doomed. So, I don't give a damn. Wow. Aja tinkwagalako kimu oli mukazi mugumu. Era nze buli lwenkulako w'entyo ne babankuba batya. Kumacha n'ongamba bati oyo yali ankuteko. First of all wanvuma okuvanga sinnajja na mu office. N'onvuma. Banange abantu abamu babalooza bannayuganda tebategeera. Wanwana n'onkuba okuvanga sinnayingira wa mu office. Oba okitegeera. N'onvuma n'ompemula wemula n'onfaananya amabi nago. Naye gwe tosose kwetunuulira oli kisiraani nabaki ofaanana ki gwe kale ofaanana Katonda gw'otuwa omukka gwe tussa alhamdulillah omukka gwo gusigaze tuleme kussa kale tulagire ba toddamu kwogera toddamu kulaba awo tugenda kutenda nti olina amaanyi oba okitegeera naye kati towanjagalako okuva mu ntandikwa wabeeranga onvuma n'oba kugwanga ssente onkuba onvuma oyogera bikyompe mulo onjagaza bikikwegamba gw'olina gw'owaniridde omukka gwange gw'ozisa namyalo agenze noono e Nairobi n'akola namyalo alinga ebbina lyange namyalo olinga biki naye sooka weetunuulire mu mmira nze sikyakaayana na byennyanja ndabirye weetunuulire mu mmira kapya wetunuulire mu mmira ogamba wetunuulire nze ntuukiridde kale tukufaanana ebbina lyo nga bw'otugamba naye gwe ofaanana ki otuukiridde bw'oba totuukiridde then gwe oba tondya oba tonkuba gwe tommalira na biseera kuddamu kubanga era mba nkutunulira n'enkulanga oli naawe oli kyenyinyalwa nga wendi ekyenyola naawe kyoli efe abasira bakusasudde okakanya muntu ku busiru bwe naye ate nga abamanyi obugezi be bangi gw'oli omu andaba ng'omusiru ategeeza bannayuganda nga wendi sitegeera naye ate bennyambye to reason and articulate out issues are many. Kati what about that percentage of people have helped? What can they say? Gw'oli omu sikolaganyeeko naawe oba ndowooza ompimira oba muki oba gwe omukka ndowooza akatikitiki kenzisa kolaki korizoningirako n'omanya nti kati namyalo wano asiza wano kati namyalo wano yeebase ne gundi kati namyalo wano bamwenzeko kati namyalo wano ali mu loogi kati namyalo wano alemereddwa kati President Museveni amugobye agaaniddemu kati gundi walemera mu ofiisi nalemera mu ofiisi lwaki we nawa resignation bosi wange nga yagaana ogihonaringa ebyo bye batakwagalayo wuliriza eyo kale gwe oli mulungi nnyo lwaki tebaakuteekayo gwe njagala ngayo Museveni muyeekera President Kaguta Museveni nga takwagala wantu walaba wano ku Uganda Airways we yajjawo oyo nga tamwagalawo yasulawo lwaki ate nze kyajja nangamba gendawo nalemerawo nina olukisa nina amaanyi agalemerawo nze namyalo kati gwe kyogamba bannayuganda kubanga kyoyagala batwali naye ate si buli munnayuganda nti musiru nga bw'olowooza ate abamu babikola tubaddemu bafune likisi abayagala omuddemu afune likisi afunira wazimbira olaba akuddemu muyisinganye mwena mwenkanenkane so at the end of the day we have to move on. Yes, you're better than us, but we are as well better than some, and you're not the best.
Because if you were the best, you would have been flopping high on the sky. You would be the one reading the satellites of the earth. But if you're not that, then you're not worth it. Hey, at times I decide to keep quiet just because I'm not interested in bullshitting with the shits. Wow. So kati byonna mu bituvu. Basigaddeyo kulayira batono nnyo abamu benziramu. Era londangamu. Batono benziramu. Nti you do me, I do you. Naye ate waliwo oli nga mmanyi ayagala likes. N'omuzira. Newoŋŋamba nti neebase ne taata w'eggulu. Mugamba weebale kumpanirira bannange. Naye kitaata we tekimanyi bikola. Oba kitegeera. Kati kwegamba yes. Oyo kati njagala ombuulire nga tukozesa common sense. Tonjagalangako obadde ng'onvuma throughout. Bonna aba media gy'oddukira n'otuvuma n'otukola byonna. By'otukola byonna babadde balabanga nga bakufollowinga by'ozoyogera ku muntu. Kati ate omuntu oyo asobola okujja n'ebaka n'ekitaawo oba ne neighbor wo. Kwegamba basajja bonna ab'oku nsi nga nnondayo baabikuta nga nzija wuwo really shit. Abantu abamu basaana luzira. Ate nze nkakasa nze nga sinnafa waliwo abantu bengenda okukolako revenge. Newekibanga kyekisembayo kyengenda okusembayo okukola nga sinnafa. Tolisonyiwa. Newembanga kyengenda okusembayo okukola nga sinnafa. Waliwo omuntu gwengenda okukolako revenge. Inshallah. Kale wasigaddeyo kulayira kwa mukulembeze. Era tweteekateeka era office yo yegenda okugira. Tweteekateeka nze office already nze omulimu gwange nagumala dda. Ogugo gwakulayira ebyange nze omulimu gwange nabaga tova ku main jjajja nasigala ku main. Ekyo oba onoŋŋamba sitegeera ntya oba munanvuma byenkanawa oba ekyo yo record kigenda kusomebwako mu byafaayo ne mutabani wange Ryan bali mugamba nno mama we yaleeta tova ku main. Mama we gama send not to a forceful transition. Waliwo ebita omuntu ng'okoze nga si byawe nga tekirivaawo gwe n'onoofuula nti sitegeera n'onoofuula nti ndi musiru n'ona nga already I'm lucky. Shit. Ekyo kyokka kye mmanyi. You're lucky. Musiibe bulungi mweraba. By God. Bye-bye. Executive Media. Focus, innovate, succeed.